kakati lumu nali njagala nenga nti goni eraga nti ngenda Ntebe nga waliwo wagenda okujjayo ng'avuga ennyonyi bayita Cessna 172 kati nagula nina ennyonyi ng'ezo nazigula nange nzirina kati naye nagamba nti kakati jangu tugende Ntebe tujja kudda kakati nanteeka mu nnyonyi naye ndooza ekiro yali agenze mu disco nga bwomanyi ebuvuka nga bakula ng'otula olubukola ki nga lumuluma nandi no kakati gwe kwata ennyonyi eno sivugangako ku nyonyi naye kakati tusituse tugenze okutula wansi nenga kwegamba aloota basebo ne banyabo ate guno gwokubiri nga tutudde ku maka gange ebugoloobi ate kwegamba nina essanyu lingi nnyo okuba nti nno twaniriza TV yaffe gye twagala gagadde era bwe twasembyeyo nga tunyumya ebyaliyo nga ngenze mu Amerika nga tutambula nga ngenze okusoma kwegamba bwe twali eyo nasoma empapula ez'anjawulo okufuga ennyonyi nakola gye bayita commercial pilot license ne instrument rating ne twin rating kwegamba okufuga ennyonyi ezirina engine bbiri nekolako ne instructors rating kwegamba instructors rating y'omuntu ye mukugu asobola okuyigiriza abalala okufuga ennyonyi ye instructor kwegamba tula nabo mu nnyonyi n'obayigiriza nga bwe bakuyigiriza naawe n'ofuuka mukugu nenkola n'ebirala kwegamba bino byonna bwe nali mu Amerika nasawulinga nti bino byenkola okubeera mu Amerika n'okulabira ddala nti no ngezaako okuyingiza ssente n'enfuna emirimu emirala kwegamba okutunda mu hoteeri yali etunda ice cream so what I did kyenakola okulabira ddala nti no njigiriza abaana kino kyenjagala abaana bayige abavubuka nabo bamanye nti nno bw'oba oli wabweru bw'oba olina wano mu Uganda nze nakola emirimu ebbiri okukola mu hoteeri yali etunda ice cream ate n'enjiga okukozesa emikono gyange ne bankozesa ate ne mbeera mu hoteeri kwegamba mu kampuni yali etunda ngatto ne bayita Kini shoes mu Amerika eringa bata kwegamba emirimu gyonna gye nafuna gino ebbiri nafuna enyingiza oba sente zanyamba okukola savings sente zino nazikozesa okubeera mu Amerika eyo gye wali teyali nsi emirimu gino ani yakonekitinga
mu America ebiseera ebyo nga tebali kwegamba tebali strict nnyo, bali bakola osobola okukola ate ng'oli student singa ennaku zino kwegamba ennaku zino Trump asibye emirimu mingi nnyo takkiriza bagwira okukolera mu nsi ye n'okuyingira mu nsi yaabwe mu America, naye kwegamba bwe nabeerera eyo ng'osobola okufuna emirimu gino ng'Abaamerica nabo emirimu gibamala. Kwegamba okufuna omulimu wosobola okuba nga oyeera hoteri okwoza masawaani oba okulongoosa ebifo naawe nojja. Kwegamba mu America taliga abaffe eyo Bungereza n'okuba nga gye bayita ab'ekyeyo ekyeyo okukola n'emikono gyo ate n'amaanyi. Kwegamba okukola ssaawa nnyingi osobola okuba ng'oyingiza ssente zikuyamba ate ebiseera ebyo nga basasula bulungi. Kwegamba bwe nabeera mu America nasobola kukola savings ku ssente zinafuna nempeereza ssente buli ssente zinafunanga nga mpeereza e Japan nsobole okugula mmotoka zino reconditions. Japan ani akuzigiddeyo oba akubiddeyo n'olyoka ofunayo abantu osobola okubeera muweerezanga ssente? Twalina mikwano gyaffe kati nga Ibrahim Kibirige mukwano gwange nnyo Africana BMK. Kwegamba bwe nasalawo okuba nti no nange mpeereza ssente wabweru ebiseera ebyo nabo nga batandika kwegamba Munnayuganda ng'atandise okulabira ddala nti no obusuubuzi bweyongera Hong Kong n'eyo Japan okufuna motoka zino zingire mu ggwanga. Kwegamba ebiseera ebyo abantu nga balina obwetaavu obwa motoka wano mu ggwanga. Kaakati awo tuluddeyo omaze okubeera muweereza ssente ki ekyaddirira? Kwegamba bwe nakomawo wano bampa omulimu mu East African Civil Aviation School Soroti, essomero esinga kwegamba kusomesa Bannayuganda oba bonna abali mu East Africa, Kenya, Tanzania n'abalala mu okuvuga ennyonyi. Essomero eryo esinga kwegamba obunene mu Africa, Soroti Flying School. Kwegamba bwe nafuna omulimu ogwo n'emmotoka naye neekola ki neetuuka. Kale no ndi instructor ngezaako okukyusa license zange license okuva eza America okuzizza mu eza East Africa oba mu Uganda. Kwegamba bwe namaliriza okukyusa license zange netandika okukola ate n'emmotoka naye nejja. Kwegamba kati nina omulimu ate na wano nina emmotoka naye saasobola okubeera n'emmotoka eno kubanga waliwo omusajja yajja nangoberera naga nti no emmotoka eyo njagala ngigule naye nga nti no sigitunda naga nti no nja kukuwa ssente zonna zoyagala. Yali akola mu Ministry of Labour ng'akola eyo nga naleeta naye nga nti no onompa miliyoni bweziti naye nga nti no ozaagala ddi naga nti no njazireeta kati musajja naleeta ssente nankuba ssente mu maaso awo. Kwegamba nagenda nagenda nti omusajja ono motoka eno ng'agyagadde nnyo. Awo bwe natandika okufuna ekirowoozo ekyanyamba naye nga nti no kanzitwale nsobole okuzizaayo ngule emmotoka endala nali njagala nnyo kubanga nagisomerera ku mawulire Toyota Serika ate nga yali nungi nnyo ya sports, motoka nungi nnyo Serika Toyota ate nga motoka nungi ng'erabika bulungi nnyo. Yali kwegamba yali yasookera ddala mu ggwanga mu Uganda. N'omusajja nanaga nti no njagala nampa ssente ezo. Bwe nafuna ssente ezo naye ati kale nga bwe njogedde nempeereza ssente nenzaayo mu Japan bampeemu mmotoka endala 4. Ssente ze yakuwa zali zisobola okugulamu mmotoka endala 4? Nagula mmotoka endala 4.
kaakati nendabira ddala nti no kaakati obugagga butandise okukola ki okujja ng'omuganda bwagamba nti no bugobugo akwata empola kamukamu awo we natandikira obusuubuzi. Kaakati ndagiriza motoka zino okuva mu Japaani zigenda nga ziyingira nange bwenkola wano mu sente zenafunanga mu nsomero zaali tezimala bulungi, naye sente zenafuna mu busuubuzi motoka zino kati nzireese ate nzitunze, nendeetayo n'akalala kamotoka bakaida Mazda RX-7 ng'ebikula amataala ate ng'esikiriza nnyo abantu. Waliwo omusajja omu bamuyitanga Kakiiza waali mukwano gwange naye yali agirina, kwegamba twalina motoka eyange yali ya kamyufu ya red, ye yali ya white, naye kwegamba abantu ne batandika okumanya ani avuga motoka eyo temukula bamuyita abantu bano bategeeranga batya nti n'emmotoka zino zireese ne bajja okubeera nga motoka zaali ntono mu biseera ebyo, motoka zaali ntono nga obwetwavu bwa motoka singa ennaku zino kubanga kwega motoka kaakati mu bizinesi eyo Bapakisitaani batandise oziyingiriramu, Abayindi, Baarabu n'Abannayuganda bangi baleese motoka, naye bwe natunda motoka zino 4 nendeetayo motoka endala 9 etandise okumuka. Bwe natunda motoka zino 9 ate nendeeta motoka endala 18. Kaakati watuuka ekiseera nga ndeese motoka kumpi nga 10 nga zonna zijja nga nzitunda, zijja nga ntunda. Musolo tegwali gwa maanyi ng'ennaku zino, musolo gwali nsaamusaamu ate nga osobola okuteesa ne banno abakolanga mu revenue awo ne bakusalirako. Kaakati mu kiseera kino kubanga mu njogera y'ebintu birabika kati ennaku zino bikyuse nnyo, kyogamba teri muntu ayinza kubeera ng'akola n'abaako obulungi mu mbeera oba omulembe gukyuse nnyo tino kati tetukyasobola tuuka ku ddaala limu. Kwegamba kyenjagala kutegeeza emisolo ennaku zino bazongezezza ate bakazizza. Ekyokubiri abaleeta motoka kati beeyongedde, simanyi onkute bulungi, abasuubula motoka nabo beeyongedde. Naye bwe twatandikira nze ne mukwano gwange Burayimu BMK twali batono. Kwegamba osanga nti nno n'abalala ne batandika okuyingira ku motoka eyo nga balaba nti no waliwo magoba ku motoka, era bwe namalira netandika okukola ne Bimbo ice cream. Bimbo ice cream eyo yali kwegamba yaliga ebbaala y'Abasiraamu, omuntu atanywa mwenge yonna nga halal. Nayiga okukola ice cream mu America. Yo nti no olina okuyiga message enjagala ate okuweereza bavubuka, yiga okolenga omuddu omwami, si kyekyo? Kwegamba kasita oyiga okukola n'amaanyi, tofa ku mulimu. Oba bakwadde obwa houseboy tandikaawo, oba bakwadde okwera mu hoteeri koleraawo, naye ng'oyiiya olina tageti yo gyeyagala okukola ki okutuuka. Era bwe natamaliza ngenza okulaba nti no ice cream eno ntandise okukola, tunda ice cream, tunda sumbusa. Jjukira bwe nakula nga nkyali mwana muto, nze atambuza sumbusa, nze ntambuza mandaazi, nze ntambuza ne chapati mu kibuga. Kakati maliriza ngenza okugira ntunda ice cream nentandika okukola n'emigaati. Wali omutunda otya kutambula kuva nnyumba ku nyumba? Nalina ekifo Bimbo mu Winton Road kumpi ne National Theatre. Bantu bangi nnyo bakimanyi. Kati ku Bimbo awo
ntandika okukola ssente nakyo abantu yali abantu abasinga bwe bajjanga awo ono president w'egindi w'e Rwanda mukwano gwange president Paul Kagame yajjanga awo ng'akyakola mu CMI yali mukwano gwange nnyo najja nga anywa milkshake akolanga ne milkshake zinayiga kukola mu America yatuula awo waliwo noono president wa wegindi wa DRC Congo kati eda DRC Congo president Kabila ne yajjanga awo ne Ragadi gundi Rastarob bajjanga awo ne bayimirira awo yenga badde polo neck ne jacket yenga busirise nga nenaku zino katulaba bimbo gye nakola president Kagame yaliyo agimanyi bulungi era bawuliriza TV agimanyi bulungi bimbo president Kabila bimbo agimanyi bulungi abakulu bonna bomanyi mu gavumenti beja general Muhezi kati n'abakulu mu gavumenti bajjanga awo kulya kyenye ekyali ekyenjawulo okubeera nga abakungu ba gavumenti baddukira nnyo ekifo kyali kiyonjo nnyo nze ndi muyonjo nga maama wange bwe yanyigirira muyonjo ate ekyokubiri ekifo kyali halaala tofuna ekintu kyonna manyi abasiraamu be basinga okuba ne ssente mu Kampala bantu bakozi basiraamu be basinga era obwagala okimanya omuntu omusiraamu kasaba nga bagenze mu kisiibo business mu Kampala ekawansi hoteri n'ebifo by'okusanyuka by'obunyumu byo byonna by'okulya bikawansi business mu Kampala abantu abasingira abajjumbira mu nnyonyi ate abalina ssente basiraamu kubanga omwana omusiraamu bamukuza nga bamuyigiriza okukola n'okukola ssente n'okusevinga ate nazizaayo bw'afuna amagoba nazizaayo kiba nti nno kaakati mu business mu kibuga abantu abasinga okuba ne ssente nga bw'okimanyi ekikuubo eyo yenna ejjudde basiraamu kale ono business eno gye nakola yali esikiriza nnyo bantu bange era basiraamu baali bakwano bange bw'olaba kati nga general parties oyo musajja wange general parties Haji oyo yajjanga ng'ajja ne minibus bbiri family n'abakozi nagula ice cream nagula bofulo nagula buli kintu kinagula bindaazi n'abajuzi kwegamba olweggulo nga bamaze okusuubula nga bajja naddayo nagende ewe ekawempe kwegambe ekyo bwe nakolanga ekyo nentandika nendabira ddala nti kakati ssente zino nenkwatagana n'omuchina omulala kola emikwano kintu kikulu nnyo kakati ntandise ndi Soroti bwe nali e Soroti netandika okukola ice cream eno ice cream Bibo ice cream naye kwegamba bwe natandika okukola awo weŋŋamba nti no kakati nina okusetolinga down nina okuba nga nfuna omukyala abeere nange tukole amaka tukole family awo bwe natandika nga nsoma mu America ntandise okwana mukyala wange ono wendi naye Gladys Mukula ow'Enkima kakati Musese awo wentandikidde kakati tugenda okumaliriza nga tukoze embaga njukira omugenzi wa Lusimbi Mpanga yali meya mu Kampala yali mwogezi sayidi eri nga tugenze okwanjula nati nno kale no tuyimirire tusabire mwala waffe nati no tuyimirire tusabire mwala waffe Gladys Namusoke Mukula agenza afumbiriddwa era bamutudde eyo wala nnyo tetumanyiyo ati bo bali bamanyi nti no ndi muteese nveeyo nga batuyita
balumampagi badokolo bava wala kwegamba nagamba nti no kakati mwala waffe omuganda afumbiriddwa eyo wala esorote tetumanyiiyo buli omu nga kwegamba bazibiriza amaaso batandise okuseka kwegamba yasanyusa nnyo abantu yali kwegamba okusaba kwe kwasanyusa abantu bangi nnyo kale no bwe twamaliriza netukola embaga bulungi yali amaanyi ebintu byakwanguyira nga temunatuuka ku mbaga kubanga ebiseera ebisinga mu relationship wabeerawo challenges awo nakkirizaganye anti kate nange nali ntandiza okufuna ssente tosobola ogenda okuwasa nga tonnaba kutereeza makaago emessage njagala okuwa bavubuka kwegamba olina okuteekawo omusingi tosobola okutandika ku ddaala erya waggulu ne wakiri tandikirawo bwosobola bw'oba otandise okulabira ddala nti onywedde olina kwegamba obusobozi okuyingiza oli omukyalo mulala kasaba nga mwagalana toli muntu ali perfect toli muntu bwosobola ogaa nti nokakati ono yasinga naye waliwo asinga bali bonna kwegamba abali ku nsi ogambirako nti ono bwe ngenda okubeera naye obulamu bwa kabiite kabiite kakati njukira mwali mvuga ennyonyi nina bizinesi mu Kampala ebimbo ice cream lumu nali era kino nakyogera nali tutambula nze munona wano manyi abamu bali batambula nga banona oyagala okuwasa abamu mumunona ne bodaboda abamu babanona ne motoka special naye nze namunonanga n'ennyonyi mukuba nankani bode kwegamba munone muze ndi mu uniform kwegamba kyali ne bakunona n'ennyonyi gwe ne bakunona n'ennyonyi baba waliwo abalala abali nabo beegomba kwegamba tobakuba cupa toba mukambwe oba mukambwe kwegamba olabira ddala nti no ono babunonye ye yali esomera byenviiri mu Amerika egindi mu Bungereza e London nze nga nsoma mu Amerika kale no olaba omuvubuka avudde mu Amerika avuga ennyonyi alina motoka ennungi akola bizinesi ate ali obwa smart bwagala nnyo njukira maama wange yanjigiriza okubeera smart ate ndi muyonjo nkuba perfume ezitabangawo ndaba abantu abamu olina okuba nga weeyagala weefaako omuvubuka ateefaako n'omuwala agamba buga nti nokakati ono kubanga oli bwajja ng'alina akawoowo awunya bulungi ambala bulungi adamu ka ssente omuwala ojja mukuba bode ojja musanga nti nokakati omunyeenya olina okuba nga weeyagala okusooka abazungu bagamba nobody will love you better than yourself olina kwegamba gwe olina okweyagala olina okuba nga weefaako so twagenda okugira nga munona lumu namunona n'ennyonyi Entebbe airport kati bwe twavaayo ate nga tesobola okuddayo netuuka eyo Lake Kyoga okuva ova egindi Entebbe airport ova Entebbe ogenda Soroti ng'oluguudo lubi ebiseera ebyo birinda okutwalira ennaku essaawa nga 8 oba 7 neewona ku nnyonyi dakiika 45 ogenda okwesanga nti no
okukolera ddala. Bwe twatuuka eyo waggulu ne tusanga enkuba etandise okusiba saidi za Serere, Lekyoga, Ngora, ng'egenda saidi za Lundi eno, Lango, Amoratara. Netandika kati tugenda okuyitawa. Ate nga tulina okuyingira. Awo bwe twayingira ku bire nga tulina student bamuyitanga Mitanda. Yafiira Botswana, mukwano gwange. Awo mule ku Mirembe. Yali avuga ennyonyi. Twali tumuyigiriza kuvuga ennyonyi. Nze nali ntudde mabega, ennyonyi erina engine bbiri n'omukyala. Mabega wange nga waliwo chief engineer wa Soroti Flying School bamuyita Guddoya akyali Entebbe. Maaso waliwo instructor bamuyita Musangi ne Mitanda. Naye kati tuyingidde ebire. Enkuba tutandise ogitomera ebire tuyingira gye bayita muyaga. Mungi nnyo omuyaga nga mungi nnyo esigga nekutwala waggulu nekusa. Mukwano gwange n'atandika mutiitizi nnyo. Tewali mukyala atya ennyonyi nga mukyala mukula. Omwami avuga ennyonyi tatya. Naye mukyala mukula yasinga okutya ennyonyi mu Eastern Central Africa yonna. Kyogamba paka kati tanaba. Ajagala naye ng'agitya. Ennyonyi zino era zino entono zino zimutiisa nnyo. Kaakati n'atandika okukuba enduulu. Avudde ku Gwemba, ku mulamwa, avudde ku Mbeera. Atanze okukuba enduulu. Engawo. Ali Muganda, mukyala Muganda ddala. Keeka ako. Ali Muganda ddala. Officers, I've committed no offense. Sikiriza mbere ng'akolamu bwe tikatana tukomawo tukyali ne Captain Mike Mukula sigalawo toba.